Abamu ku batuuze abali mu kunyigirizibwa nga tebakyalina we bayita okulinga Rambe James, Bisamba James, Edward Tumwine, Asiimwe Enoch n'abalala bagamba nti n'abaana baabwe tebakyagenda ku masomero olw'okubulwa we bayita kugatta n'okuba nga ebyenfuna byonna byasannyalala nga tebakyasobola kutambuza mata n'ante zaabwe okuzitwala mu butale e Bubanda ne Butawata. Abatuuze ku kyalo kino baagala gavumenti ebaliyirire kubanga tebasobola wadde okufuluma ettaka lino okutunda ebintu byabwe bye balima okuva mu byalo bino. Abatuuze batulambuza amakubo gano ge bagamba omugagga Erias Niwagaba, omusirikale mu ggye lya Uganda erya UPDF lyayagala okubagobako. Amakubo agamu yagasimbamu olukoni so nga agamu yasimamu ebinnya ebinene n'okusimbamu ssenyenge okusobola okubalemesa bave ku ttaka lino. Abatuuze abamu batandise okuva mu nnyumba zaabwe era ng'ezimu ze tutuuseemu omwali abantu kati zaafuuka bifulukwa oluvannyuma lw'abantu okuziddukamu nga tebakyalina wa kuyita okugenda mu maka gaabwe wamu n'abaana baabwe okulemererwa okugenda ku ssomero. Bano bagamba nti baaloopa omusango gwabwe mu kkooti wabula kati emyaka 4 teguwulirwanga nga kati bali mu bulumi obw'ekitalo. Ngalambe James agasseeko nti ekkubo lino eryaggaddwa libadde limazeewo emyaka egikonokkiriza mu 3 era n'akukkulumira abakulu ku kugombolola ekigando omuli ne Ssentebe Kahindi Winston obutavaayo kuyamba bantu ku nsonga eno. Mayira kukola olutalo natta ekkubo lino eryaliwo nga limaze emyaka 3. Ye ssentebe w'eggombolola y'ekigando Kahindi Winston mu kwanukula ategeezezza nti ensonga z'okuggala ekkubo ekattambogo naye aziwulira mu ŋŋambo kubanga bano tebavangayo mu butongole kuzireeta mu ofiisi. Kahindi asuubizza okubawa obuyambi singa baliba bamutegeezezza ku kizibu kyabwe.